awo yasooka okupangisa okujja mu Kayunga. Omwami ono Kalangwa yatuguzanga naye waffe awaka amata ng'avugira kakaana yalina kaani n'ebidomola ng'atembeeya mata. Atembeeya amata weebali nnyo. Amaanyi gano ag'omugezi ogamba gabadde gavaawa? Amaanyi gano agakwata emmundu agakinyagisa mu butuufu kankugamba ekigambo kino sibadde wa kukyogera. Nti nze sirangako muddu wa ttaka nga talina mmundu. Teri muddu wa ttaka ajja n'akasaale. Teri muddu wa ttaka ajja n'akasaale. Nti okuba mufaafu Allah yansonda nga waleero bwe nyina okufa. Ne weewaayo ofe. Kigambuze ki? Nfe. Nalumba abasajja n'omuggo n'ejjambiya. Era kye nalina mu mutima gwange olwaleero kanfe. Naye sijja kukkiriza abasajja bano abajozi. Nveera nga basibula olugo lw'enteezanyo ku ttaka lyange mbuveewo. Jjukira talina waloperwa. Tolina wonzamuwaabira. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo. Bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo. Aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza. Oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much banyo okubeera ng'olaba wonna wosinzidde okuba ng'otulaba ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga wasalawo okubeera ng'ogoberera emikutu gyaffe gino okola kyamaanyi nnyo era nkwebazaako ensoso. Olunaku olwaleero ngenda kwawukanako mu nnaku endala zonna. Tukyali ku story ya omugenzi Moses Kalangwa Kaliisa. Ono nno abadde alina erinnya ly'empologoma y'e Kayunga. Waliwo omwana yagenze mu comment section mu vidiyo ewedde n'aŋŋamba nti interviewer ekigambo ky'empologoma kijjeeko, naye nze siriwe Kayunga era sobola lwaki ndijjako nga badde bali muyita oba nga ali eyita. So omuntu bw'aba yeyita mpologoma era tusobola oddimuwa naddala ku kiseera kino nga tuli mugoberera okufa kwe mpaka okuzikibwa kwe kugenda kubeera olunaku lwankya era nga nkakasa jazikibwa Kayunga. Abantu bangi nnyo abavuddeyo ne message ezaawukana, abazze ne message ezikubagana. Abasinga bagamba ebyokubba ettaka bamuteekako matugambuzi muli isango, ate era abalala bagamba balina n'obujulizi. Mbadde ndi awo nefuna omwami ankubiddeko essimu ng'ali sayidi za Kayunga. Njagala muteekeko ku ssimu kuno tuwulire ye kikyagamba kuba alina obukakafu bugamba nti ddala kituufu ye victim w'okubbibwako ettaka. Obujulizi abulina n'ebiwandiiko tubyagala nga Focus TV ajja bitulaga. Naye ng'asinzidde ku story ewedde ey'omwami wa bodaboda bye yayogedde n'agamba nti ye akimanyi bulungi abamu basiiga kazigo era yabiwakanyiza. So katuwulire story ye tulabe kiki tuyinza okugifunamu. Kamunoonyeeko wano ku ssimu tulabe. Omukulu wangi Sebo. Sebo oli butereevu ku Focus TV era abawuliriza beesunga okuwulira ebigambo byo kuba maze obbagamba era ne ŋŋamba nti omuntu ono bw'aba alina obujulizi ddala obukakafu nga weebuli. Adde njagala nnyo otusiigire ku kifaananyi eky'omugenzi Moses Kalangwa empologoma y'e Kayunga. Byatandika ddi era ddala obukakafu obulina kubanga TV tetwagala ateteeka bintu ku mpewo ebinaatuddiza naffe omuliro.
ebyange yegwe mwami ani amannya agange mpitibwa Mukulu Kigwe Mustafa era nga ntalima ku kyalo nsooke awo ku Ssezibwa ng'owakava mu Ssezibwa oteeka nga wakava ku guno omwalo gwa Ssezibwa ogwa Ssezibwa ku bridge esebo nga ndi mutabani w'obugenzi omwami Jonadabu Nsubuga amaka gakyawo gali okulinaana essomero ettaka lino libbibwa ddi nina amataka ag'enjawulo esebo nina ebyapa eby'enjawulo esebo ekyapa ekimu ekyabbibwa mwami Karangwa Moses kiri eka 91 kyenkana eka 9 It is block number 28. It is block number 28. Plot 4. Ettaka eryo nga lisangibwa Misanga Baali. Misanga Baali. Yes. Misanga ky'ekyalo okusangibwa ettaka eryo. Olwali olwo nga kitaffe afa. Esebo kitaffe endagaano zeyabuusa ettaka eryo zonna oba zeyabuusa amataka ag'enjawulo endagaano nziina kitaffe bw'afa twalinawo nali muto naye waliwo bakulu bange abalala kitaffe yasizaala abaana 47 omu ku bakulu baffe obutuufu yakozesa ekisibo ky'okuba nti ye yali mukulu mu kiseera ekyo n'atandika okudiiringa n'omwami gwe bayita Karangwa Moses. mwaka ki ogwo yatandika okudiiringa naye 2010 2010 esebo era mwami Karangwa okujja ku ttaka lyaffe baatugamba okuva mu kiseera ekyo nali nkyali muto baatugamba omwami Karangwa Moses bamupangisiza ku ttaka lyaffe tugyetuko akasente akasobola okutulagira yatandikira awo yatandika n'eka zaali 3 ez'ettaka nga gwakolera nga munaku muzibu kubanga mu kiseera ekyo ndowooza yalina obutawera na 10 oba obutawera 50 we yajjira kingi nnyo ku ttaka enkunta ezo zeyalina mu kaseera ako twagenda mu maaso nga kwali nga akozesa kitange yalina ettaka lyali ddene eyo poloti yali eka 91 awo yasooka okupangisa nga yakajja mu Kayunga wangi awo yasooka okupangisa okujja mu Kayunga omwami ono Karangwa yatuguzanga naye waffe awaka amata ng'avugira kakaana yalina kaani n'ebidomola ng'avuga ng'atembeeya mata atembeeya amata weebali nnyo era yabeeranga kasawo we waayita ebbanga ebikumulanga mu rigimu lya Museveni nga tennaba nakutuuka kyavaamu rigimu ya Museveni wezze eya Pulezidenti Museveni bwe yajjawo waayita ekiseera kitono tutandika okulaba ng'atandise akaduuka akatono mu Kayunga era abantu b'e Kayunga we batandika okuliyalayinga waliyo omuntu gwe bayita Karangwa ennyo kubanga luli yatundanga amata
nga butuufu tetewegomanga namumanya wabeera nange okufunyeko amata go toyinza mubuuza nti ate gwani amutuza amata wabula omwami Karangwa atandika okumanyika mu bantu ng'alina akaduuka e Kayunga ng'atunda sigala owaffe owa bulijjo wa Uganda ne sigala ayitibwa Supermat. Mukadde wange twogerera mu myaka ki egyo olwo? Awo ndowooza tuli mu myaka nga 87 awo 86. Gavumenti ya Museyi nga yakawamba. N'agenda mu maaso ne bu bizinensi obwo bw'edduuka. Obutono ennyo. Nga munaku muzibu. Naye mutuufu waayita akaseera katono gwe twali tumanyi nga Karangwa ow'akaduuka yatandikira mu mata. Atandika okujja mpola mpola n'abasirikale agambula n'abasirikale mpola mpola akyusa okuva ku olyo ow'akaduuka atusse ku ddaala ly'akaduuka yeefuula nga enfooma ategeeza abasirikale kyekiriwo mpola mpola ekyapa eyalinga enfooma yatandika okujjanga n'emmundu emmundu zino ze bakya baasitoola entono. Mukama wange mu byoyogera saagala okwongere, njagala mazima kuba munnange eno TV erabye abantu bangi. Muganda wange enjogerako nzisimbako amannyo. Ekyava mu kutambula ng'ayina emmundu yatuuka ekiseera anoonya ettaka ery'okupangisa. Era ewaffe yajjanga okupangisa w'ettaka. Era ne mulowooza bya bulijjo omuntu apangisa? Ne tulowooza bya kupangisa. Batandika okukutanga ne mukulu waffe eyali omusika wa kitange, omusika w'omwami Yonada Bulusumu Gabidangi mu Ntooke. Bakukuta. Bwe bakukuta ennyo oluvannyuma omu ku bakyala abakulu mu kitundu aŋŋamba mutabani ne mufuna omusimbi ne mutabira gwalimbuliddeyo ku kakiro k'ennyama. Ŋŋamba ate omusimbi gutya? Baatugambye Karangwa yaguze ye ewaffe. Mugamba nti nedda tannagula, alina busente bwakupangisa. Nga nange nkiwakana kubanga ettaka lyali lyaffe. Wayita emyaka eyali mu eka 3 ayingira eka 600. Bw'ayingira eka nga 600 nga n'ente omuntu eyavudde mu kaduuka alimu ekazi 3 agenze mu 600. Agenze mu eka 600. Bw'agenda mu eka 600 akyapangisa oba kati ali mu kugula? Batugamba ajudde mu kifaananyi kyakupangisa. Omusajja apangisa temulina nnyo kyemukolerawo. Ettaka zirina ssene, ente ewaffe ziri nezikuda ezaffe. Kati waliwo tutakozesa wali ebeeza amabira n'omuddo. Ofunye omuntu akuwaamu ku ssente ate taguzeewo. Bubi ki kabiki akakirimu yaffe tetwasooka kafaako. Eyali mu eka 600 avuddeyo ayingidde eka 9. Kaakati mu kuyingira eka 9 mu butuufu ntandika okubuuka oba okutegeera ekituufu kyekiruwa. Tugendayo njagalako okupimako ku ttaka erimu, njagala kukozesaako ku ttaka lyammwe
nze kamakwogera njagala okukozesaako ku ttaka lyaffe. Ngamba mukulu wange ku ttaka lino eriniraanyino wansi ku mwalo njagala nkozeseeko eka nga 10 njafuna abapuuta balikime nfune eka 10 nkikozese olwo kumbi njagala ntandika okuzuula kyekyali kigenda mu maaso. Natandika okuzuula ekigenda mu maaso ng'omukulu Kalangwa azzeeyo bankuba emiggo ndeeta nti abantu ku ttaka lye bapima ettaka. Oleeta otya abantu ku ttaka lye so si eryammwe? Ekifo eryaffe ajjayo akalagaano era nkalinako ne kopi. Bakolaganye ne mukulu waffe ata obusika amuwaddeko eka 600 n'agamba eka 600 zimalawo wano wonna. Mu butuufu nti ebintu by'obufuulu amala okufa wabeerako abigulira alina obuyinza mu mateeka ng'amateeka ago sige gano obusika buno obw'ekidaala. Administrator. Yes. Era administrator eyo family ye mulonda. N'abirowoozezza nti singa bayiza ssenyu twalina administrator oba yalibadde yakolagana n'administrator n'amubuzaawo naye ku kiseera ekyo tetwalina administrator. Kiba kitegeeza omuntu okolagana n'omuntu wa famire omu n'akuguza ekintu ate nga si muzadde nti oba ye nannyini, ate nga si ye nannyini, nze bonna ndowooza nti buba bubbi. Mu butuufu mwami Kalangwa yanzigirayo akalagaano kakeeka 600 n'aŋŋamba mukulu wange gwe bayita Kiku Christopher Kiku abeera Mukono nti yamuguza ettaka eryo ne mugamba oyo talina buyinza butunda ku ttaka lyaffe. N'aŋŋamba yanguza amatu gaawawaala okukamala ne mpulira nga obutuufu wendi sikyetegeera. Twagenda mu maaso ntandika mukulu wange namutwala mu kooti era twawuzaganyanga. Mu kiseera ekyo nali nyongedde okufubukamuuko nasalawo okumuwaanira mu kooti nemposa ne mukulu wange emyaka nenzikakkana ng'omusango ngumusinze era mu kooti baamubuulizaayo bw'atali administrator w'ettaka lyabanno olitunda otya. Yaleetayo kaleetas kenakyalenjinga. Yaleeta kaleeta eyayimirirako n'akola transfer ya mwami Kalangwa Moses. Akaleeta ako ke yaleeta kaali tekamukkiriza kutunda nte ey'emitwalo 5 kubanga bwe yali akafuna kaali kalagira nti omukulu Christopher Kiku ye administrator w'omwami gubayita Yonadabu Nsubuga Bidandi asangibwa e Kayunga ku kyalo Ntooke. Kaleeta ako ng'ani yakawandiika nga bakedraftingira? Omwami Kalangwa Moses yatuuka ekiseera ng'ayagala okukyusa ettaka alijje mu mannya ga kitange. Yalina okukolagana n'omukulu Christopher Kiku. Mukulu wange. Era kaleeta ako baali bakamuwa baamugamba tekakkirizibwa kukyusa
ekintu kyonna kisukka mitwalo 10 era yasiteetinga mu kooti n'agamba kitange teyaleka kya bugagga kiweza mitwalo 10 mu nsi muno. Okyusa nti omwami Yonadabu Nsubuga Bigambi teyaleka kya bugagga kiweza mitwalo 10 egya Uganda mu kiseera ekyo. Wako kaleeta oba Pulezidenti Museveni. Okiwulira? Akaleeta ako ke baakozesa ne kakyusa ettaka eka 6. Okiwulira? Mzee Obutuufu mu mateeka n'ekiraaba emyaka emeka nja kusigala nga ŋŋamba nti yatuffa ettaka lyaffe. Leeta etakyusa kyapa kiweza mitwalo 10 bw'ogiyimirirako n'okyusa ettaka lya eka 6 ettaka lya Kawumbi. Mu kiseera ekyo ettaka lyaffe lyali lisobola okugula akawumbi k'essente. Okiwulira? Mu butuufu kiba kinneeyongera okukakasa nti omusajja Moses Karangwa yali mubbi nnyo. Abawuliriza ayinza okwebuuza Esebo lwaki tonenya Kiku Christopher mukulu wo ate nonenya Karangwa obubbi ng'ate mukulu wo ye yateeka twalyawo mu ttuuba lyerimu. Lwaki nti ŋŋamba nnyo mwami Karangwa nti mubbi naye ensonga ngiina. Lwaki ŋŋamba mwami Karangwa Moses nti mubbi ku ttaka lye twasigazaawo ebbaala eno waliyo omwami bamuyita Musabe Richard. Omwami oyo Musabe Richard mwana w'omukyala eyali manager ku Fabo zaffe. Si mwana wa mwannyina. Mwana wa mwannyina. Omwana oyo Musabe Richard gwenjogerako sengawo yabeerera ng'akolera ku faamu ewaffe ewa kitange nga kitange akyaliwo. Omukyala oyo yasaba kitange nti waliwo abaana ba mwannyina babadde bajiiridde mu nnyumba. Babadde bajiiridde mu nnyumba nga mwannyina yali musajja mutamiivu n'omukazi gw'alina yali mutamiivu. Asaba asobola okubeera nabo nga bw'akola emirimu gye gy'okufaamu awo. Omukyalo oyo baamukkiriza n'aleeta abaana abo era baakulira waffe nga bw'akola emirimu gye. Kitaffe bw'afa omukyalo oyo yaleeta contribution nene nnyo era okugatta mukulu wange Kiku ku Karangwa. Okiwulira? Omukyalo oyo bw'amala okugatta Kiku Karangwa, omukyalo oyo yamala n'ayenda ku mukulu wange Kiku Christopher. Lwaki nkugamba nti yamwendako? Ye mwami yekka gwe yalina abakyala ab'enjawulo, abaami ab'enjawulo. Ne bakolagana nnyo n'omwami Kiku Christopher era yamuwa amagezi nti bwe baba bazaala bangi nti ye abaana 48 oba 47 amataka gano bagenda gasalaasalamu obutundutundu buli omu afunenga eka nga 3 oba 25. Ettaka lye yali abeerako w'asula lyali eka 559. Era ettaka eryo essaawa zino weeriri. Omukyalo oyo yasalawo n'agamba Kiku alitransfaringe aliteeke mu mannya ge. Era Kiku okuba yali muganzi we yakikola n'akola transfer.
bakola yamukolera transfer era ng'ayima ku kagundi kali ka letters of administration katamukiriza kusasula ku transferinga kintu kisuka mitwalo 10 nga kakozesa Kikono ye musika ono Kikuya ye musika kakati era ettaka eryo bwe najja nga ngenda maaso n'okuvumba weewaawo omukyala yafa naye yagenda okufa yaleka bamaze okutransfaringa era yabirama mu byobugagga bwe yagabira abantu ba famire eyiye mukyala we bw'amala okufa ngamba mukulu wange njagala genda kulimirayo mukulu wange aŋŋamba genda ewa omusabe olimireko ntuuka ewa mwami musabe aŋŋamba sebo wange tebukyalinawo ttaka wadde n'ettondo lino ettaka lyaffe era lyali lya ssenga wange mu ttaka eryo lyennyini eka 559 mwalimu n'ennyumba ya kitange era nga tekyaliwo nawalampa ensozi n'entandika nebaaba mu kooti netuwozaŋŋanya n'omwami musabe nga ne mukulu Kikuya yayitibwanga mu makooti ago twabeerayo ebbanga lyonna myaka kumpi ng'etaano oba 6 ettaka eryo naliwoza n'endisinga nawoza mu kooti n'ensinga ettaka eryo era no ne balikumma nzirayo ku kajja nkugamba nti lwaki Karangwa mwekwasa nnyo nti mubbi wa ttaka bwe nasinga ettaka eryo mu kooti ne balikwasa nayitibwa kuttibwa wangi omwami Karangwa yakwata ente 350 nga yekwase n'omukulu gwe bayita musabe yakwata ente 350 najja n'aziriwa ku ttaka okwo ojja kuŋŋamba nti lwaki tewaluupa naloopa ng'amaze okuleeta ezintu 3 natambula buli ofiisi ku district nentuukayo nawo neŋŋenda paka ne mu kooti nentuukayo naye buli muntu nga ŋŋamba mwami Kigwe ofiisi eno gye ndimu wenzija akawogo akalisa abaana bange ne mukazi wange awo ka ofiisi kano kendimu teeka buli kimu kyange ye maama ye taata essaawa zino ondeetera ekizibu ekyo nze nja kiyita kizibu omusajja gw'ogamba Karangwa anyakitezi ku buli ofiisi saagala kunguba nkwegayiridde naabikuyambe singa nina kyensobola okukuyamba naye nkwegayiride sigenda kukuyamba nakugamba alaali nga wooli genda omuwalireko awaki awalala nentambula buli wamu butuufu nakkakana nga sironzeeyo kabonero natambula nentuuka wentuuse nembeera nga siinaawo kabonero kennonze nga tebyanyambye ekyo kyekikugambisizza nti mwami Karangwa mubbi wa ttaka mutuufu mwami Kigwe ente zino zenjogerako 350 kati ziri mu nte nga 5 zikyali ku ttaka lyange ebisaawa zino wenjogerera era baagiyeko abasirikale abakuuma ente esaawa zino Karangwa afudde omuntu oyo mu butuufu bwenama mubbi wa ttaka mba bukyamu mukama wange oli musajja muganda esebo kyandibadde kya bugunjufu abantu okuba embuutu n'okubwatula oba ne bazina amazina ng'omuntu avudde mu bulamu bw'ensi eno mukama wange nkugamba ebigambo bino nti wakuba embeera zange
kize okujaganya ennyo oba nzite ndi musajja mukwata mpola nze naali bateeseeko okugabula kye bayita ente nengisala mu kajunga abantu bagirenga teryampadde lwataano ng'ogisala n'obaga mutwale yabwerere balye bajaguze ate atwaleko ennyama gy'asobola okulya n'amalawo busungu nga buba bungi obwo muganda wange nkugamba ebigambo bino nze njogera nga nnyina amaziga buli ssaawa gankulukuta ku mutima era bwentaba ku muntu agamba nti Karangwa yafudde ekitalo nnyo mpulira obusungu nga njagala kwanika Karangwa yaŋŋamba mulope wa Mukama Katonda Karangwa yakusindika omulope wa Mukama nga ku nsi tolina osobola muwaaba yaŋŋamba okugyako ondoopye ewa Mukama Katonda wano mu Uganda tolina wogenda kundoopa wangi yaŋŋamba ebigambo bino mukulu kigwe oba kiki lino ettaka walisaza amagezi n'olivaako kiki ekyo kyokka bannumba ewange awaka ku ttaka eryo ku faamu ne bankuba emiggo ne bankuba n'essatu kugulu enkovu ngiina ku ttaka eriryo kwe bakubira emiggo eryange baakeera enkya emmundu 3 ne zijja budde emisana ndyawo ne mukazi wange n'abaana ne batandika okusigula olugo olw'obute bwange nenkwata ejjambiya mukazi nagamba togendayo bagenda kudda naye mugamba nti wekuba kufa Allah yansonda nga olwaleero lwe nyina okufa niwe waayo ofe kigambo zeki nfe nalumba abasajja n'omuggo n'ejjambiya era kye nayina mu mutima gwange olwaleero kanfe naye sijja kukkiriza abasajja bano abajozi nveera nga basigula olugo lw'enteezayo ku ttaka lyange mbuveewo jjukira talina waaloperwa tolina wonza muwaabira Mami Kigwe nze nfunyemu kino bwe nti ensebo olukujjukujju lwe yakozesa lwe lumuyisa omubbi naye yakwatanga sente ze n'asasula lwaki ate ayitibwa mubbi nkubuulidde ebigambo bino ekooti nawoza mu kooti emyaka 8 kulina ettaka ly'enjiko emyaka 8 ettaka naliwangula mu kooti ne jajimenti yange ngiina ensula mitwekwe ng'owangudde omusango ettaka libaddira mu mikono gyammwe yakwata kassa muwala we baamukuba akalulu ekanyunga omulundi ogwo gwaggwa muwala we yeesimba nawoko mu by'obululu yaleeta muwala we n'amusimba ekanyunga ku nnakwedde nenakwedde yaliwo si nakwedde alina muwala we bamuyita oba birungi muwala we bamuyita birungi nakusa simanyi kati RDC simanyi waawa nelumbeera abadde yeesimbawo yamuleeta neyeesimbawo era n'agwa otuufu we baamukuba luufu eryakalulu ekiwejjowejjo n'essungu lye eryakalulu yafikira okuleeta ente 350 ku ttaka lyange ku faamu yange okuva olwo essaawa zino kweziri obutuufu sinsiani speaking simanyi bugagga gwe bwe wenkanya naye omuntu najja mu nju yo mu maka go wolina omukyala n'abaana nakugamba kaakati mu nju yo wali eno nkwatako kali akasonda ojja okwenyiga n'abaana wasigadde wonna wange ekyaddala abaakujoze nze obusungu bwe nnina n'obukyayi bwe nnina omusajja Karangwa lwakuba nti kyensobola ndi munaku
Mwami Kigwe waliwo n'enjogera eno egamba nabadde oyo gwe wagambye video gye walabye ng'agamba nti engeri gyali ow'ebyobufuzi ng'ali ku sayidi eri gye mugamba mwe gye mutayagala mumulwana n'ebyobufuzi. Kaakati kankubuulira ebigambo bino. Nze siikeerangako kunaku n'olumu n'empagira Bobi Wine eby'obugagga bye nnina biba bigenda kusaanawo. Nkitegeera. Mpeze ekitundu 8. Okiwulira? Nzikwate omuntu bano abasajja abavubuka nga namwe mubalaba. Bagenda kusiga sente n'emu. Osuubira mbeerewa awo wa gwe nnyinza okwenyiga okusobola okukuuma ente zange nga bwe ziri. Ng'akavuba kagenda kawa Pulezidenti Museveni. Weewaawo alina embeera ennyigiriza ekisusse. Naye okusobola okufissaawo kwako kennyina alina omuwa akalulu. Ente zange baleme zirya. Entalo bwe zijja ebyasigaza kyabugagga kye bayita ebyobugagga baba babitwala okujjako ettaka osobola okutuuka n'olisanga naye tekusanga nze ye maama wange ekitange. Mwami Kigwe nga tumaliriza kuba emboozi eno abantu bagiwuliriza okuva eri gyetandikira naye kye mbadde mbuuza ekisembayo ng'oggyeko bino yesu ebyogerwa musajja mubi musajja mubbi musajja ki naye baŋŋambye ate Kayunga akulaakulanye nnyo ku mulembe gwe era ebintu byakoze bingi amalwaliro agazimbye amasomero ga gavumenti. Akugamba bwatyo nze kyemmanyi okunoonya obululu bwe agabye nnyo t-shirt agabye nnyo ekintu kye bayita enkumbi agabye nnyo enkumbi ne t-shirt twawadde enkumbi ng'amuweerako omutwalo gumu. Bwe mba nkirimba Allah anzite olwaleero Allah bwensinza anzite bwe mba muganga nga nina kye nnimbye ate Allah awulira kubanga teyali kutuwoteza. Bwe mba nnimba enkulaakulana gye mpulira. Enkulaakulana gwe gy'omanyi t-shirt nkumbi n'omutwalo mutwalo. Enkulaakulana gwe gy'omanyi yabawa t-shirt yabawa enkumbi n'omutwalo mutwalo. Ebintu by'alina mu Kayunga ebintu by'alina mu Kayunga nga empulira mbu rediyo nagituukamuuko era nagisiŋŋaanamu ebifaananyi bibiri. N'essaawa zino bwe mba siringi ekifaananyi ekyakalangwa tekiriimu. Mulimu ekifaananyi kya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Mulimu ekifaananyi ekyokubiri kya Salimu Saleh. Bye bifaananyi ebirimu ebifaananyi bibiri ebiri mu studio za rediyo eyo. Petro Spencer gy'oyogerako eri wano Bukolooto. Era mbu abantu amafuta banywa ga bbeeyi ntono amafuta bagakendeeza ebbeeyi. Oyo owa boda yabadde aŋŋamba nti n'amafuta gaba ga bbeeyi ntono abantu abakoledde ebintu bingi nnyo. Tebakulimba nti mafuta ga bbeeyi ntono. Bw'ova ku bifaananyi ebiri mu rediyo. Nze nalowoozezza nga nannyini rediyo yandibadde muno ekifaananyi kye ate engeri gyeri mu Bwakabaka n'ekyakabaka kibaamu ofiisi yonna eri official. Mulimu ebifaananyi bibiri byenjogera gye mazima. Kano Mwami Kigwe kano ke kasembayo amaanyi gano ag'omugezi ogamba gabadde gavaawa? Amaanyi gano agakwata emmundu agakinyagisa mu butuufu kankugamba ekigambo kino sibadde wa kukyogera nti nze sikabangako mubbi wa ttaka nga talina mmundu. Teri mubbi wa ttaka jja Nakasaale. Teri mubbi wa ttaka jja Nakasaale. Teri mubbi wa ttaka jja Najjambiya.
Otuulira mukama wange. Ese. Nkakasa bulungi. Nti gavumenti gye tuyina. Ebadde mabega wa Kalangwa. Okugikolera buli kimu kyakola. Kubanga bakubye abantu emiko. Batta abantu. Mu butuufu Kalangwa abadde bukisobola. Abuza abantu. Okiwulira? Nkuwulira. Ebigambo byange. Kale tweyanzizza obubaka obwo katusabe Mukama abagumye abantu b'e Kayunga. Sebo. Era wanaabaawo information yonna eyeetaaga abakulu nga baginsaba sebo nsaba essimu ebeereko tuyambagane ffenna. Wendi. Amiina sebo. Ettaka lyange ssaawa zino alinako ente kati eziweranga 200. Sebo. Kale sebo tweyanzizza amaloboozi ago. Wange? Nti tweyanzizza obubaka obwo sebo. Sebo. Kale sebo olunaku olulungi. Kale alaba Focus TV, thank you so much wenyo okubeera ng'olaba emboozi gyevudde eri mpaka wano. Mwami oyo yanoonyezza, sinze yamunoonyezza ng'alina obubaka bwe nga bw'obuwulidde bw'ayagala otuusa eri gwe Munnayuganda. Nkakasa bulungi nti okuva gye tuvudde eri mpaka wano we tuli osobola ofumiitiriza n'omanya ekifaananyi kya Kalangwa omutuufu yaani. Bangi balina buli omu alina version ye eya Kalangwa. Era omulu 10 terikyawa omu. Oli asobola okwogera ebibye n'ayogera ebibye, naye nkakasa nti bw'oba owulidde emboozi ya mwami Kigwe otiga kuba oggyemu oba osengezze n'ofuna ekituufu kye. Kinze Ade Wilberforce Kunyinja. Mutukize tukuma olunaku olwaleero tujja kujja ne story endala nnyo nga tetunaba kuziika mwami Kalangwa Moses. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama aguwummuzikisa. Abalumu bagambye baguggire ejjambiya naye ffe tukivumirira wano ku Focus TV okutyoboola eddembe ly'omuntu avudde mu bulamu bw'ensi. Otherwise, bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi